ali ogenda kuswala nga abantu bakubidde amasimu bakumye akalulu. Bino ebintu byakugezaako. Ngenda sooka nkubire baba yawe. Edi yawe. Omanyi ndi Wambogo. Hello. Baba yawe. Eso. Mbadde nkubye kusaba akalulu ka Muzeeyi Museveni ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 akalulu okatuwe taata. Mukunja atasera. Kitegeeza naye wobanga kyotunda otyo okukyogerera. Sitya kukyogerera oli jjajja tumuwa akalulu atukulembera ekisanja kino. Akubire Haja Haruna. Ajiwa. Ekintu kindi ku mutima kyange ng'ekimanyi. Haja ekintu kijje ku mutima ng'ennaku z'omwezi 15 ku Lwokuna tugenda kulonda pulezidenti nkusaba akalulu ka Mwami Museveni. Nkoko. Kida ngenda kulonda ku kisanja kino nga wabwerere nnyo omutobo mmese neefa ne mbaluka ebbinali. Ana zaako ono zaake butebiho na lebo. Kweri? Nedda ssebo sijje mu akalulu. Okay, basebo ne banyama mugamba mutya abali Kachumbali TV kaso ebitambula ddala bulungi nnyo. Kyanza Kachumbali munabutambala gegange. Ndi n'omukulu Arnold kati nno ensonga etuleese olwaleero. Omukulu aŋŋambye ayagala kubira abantu be kalulu masimu basaba kalulu. Kati nno ensonga yo President wa Nuupu yagitandika n'abalala ne batandika ojja adoptinga era bakuba amasimu. Kati ono agambye yayagala agakubire wano eno Kachumbali TV akubire abantu be ab'enyalemu abasaba akalulu. So naawe oweNUP bw'obeera oli eyo ng'oyagala kukubira abantu mu masimu platform weri jangu bantu bakubira amasimu basaba akalulu bakakumme oba bakukkirize. So anko ogamba otya? Ndi bulungi muganda wange ogamba otya Kachumbali? Ogenda kuswala nga abantu bakubidde amasimu bakumye akalulu. Bino ebintu byakugezaako. Ne walabye amaanyi ga Kyagulanyi yatandise ekintu yankubira ennaku ezo ani Kyagulanyi ne mujjako emirundi egi ngagamba ki mbwansaba kalulu namujjako emirundi egi ng'ennamba yo Kyagulanyi agirina. Simanyi gye yagijja. Kyagulanyi ani yakuwa ennamba yange mbwakuba randamule naye emirundi 3 omuntu n'akujja gwe tomanya nti omuntu ali bize. Tuli bize. Abantu bagenda kugamba olimba olina ennamba ya Kyagulanyi. Sikyasagisevinga ye ate nzigugambye nti nze yamukubira ye yankubira. N'otagisevinga? Sigisevinga njagazaaki. Njagazaaki ngisevinga njagazaaki. So olaba ekintu kye yaleeta ate no namma beina le mutaso kikopa. Yagenda okujjukira okwebikka ng'obudde bukedde senga yatukubirawo wali ng'omwaka gwakatandika senga oba oli awo yatukonvinsinga naye kaakati asiba bikutuka. Naye alina baafunyeeyo abakkiriza. Alina gwafunye bamulimbalimba. Kyagulanyi tolina gw'ofunye. Ogenda kakasa ng'ennaku z'omwezi 15 ku Lwokuna. Nafuna wadde n'omulema n'ogwo. Amaanyi g'abantu ogawulira. Ate galiwa. Kyagulanyi alina abantu. Ate gabaliwa. Ate baliwa. Tobalaba. Yalaga tobalaba. Teri bantu. Talina bantu. N'abatono b'alina. Olwaleero ngenda bakubira essimu olabe nga bampa akalulu ka Muzeeyi Museveni. Kale basebo ne bannyabo director ya waseti eno Embabazi. So beautiful. Mwana mulungi nnyo. Leero director wa leero. Baani bogenda okubira amasimu ab'eNUP basaba akalulu. Ngenda sooka nkubire baba yawe. Edi yawe. Omanyi ndi Wambogo. Sokoleke. Oli Wambogo. Kyokka towagira Kyagulanyi ow'Embogo. Kati njagala olaba enkwe z'Abaganda. Si nkwe z'Abaganda. Wagambye bino byansikirano. Bino si byansikirano. Nze ndi Wambogo ngenda kubira baba yawe. Atuwa akalulu ka Tibuhabulwa. Mukubire. Baba yawe oba Basebo ne banyawo mukwaya agenda kubira yawe. Oba anagikwata baba yawe. Ekyewuunyisa mukwaya NRM. Alemeddwa okuwagira Kyagulanyi ow'Embogo. Mpagira waaki. Kati amukubira ate amusaba akalulu. Kasooke nkubire. N'abeerako. Eri essimu ya baba yawe. Essimu gyongeze. Essimu eweddeyo. Hello. Baba yawe. Eso. Wasiibye otya muganda wange? So. Ndi bulungi ssebo. Amannya agange nze mukwaya Arnold ndowooza oba baba yennyini. Taata ekinkubisizza essimu akawungeezi kano nsonyiwa okukubira ekiro. Naye mbadde nkubye kukusaba ku kalulu ka Muzeeyi Museveni baba.
kati mbadde nkubye kusaba akalulu ka Muzeeyi Museveni ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 akalulu okatuwe taata. Baba yawadduse. Baba yawadduse. Baba yawadduse kati nkubirani. Olabye? Baba yawe onyimya akalulu. Teri agenda bawa akalulu. Nawe nkimanyi mu mutima gwo. Teri agenda bawa akalulu. Nti muto wa muganda wange era togenda mulonda. Ngenda kubira omulala. Kati kankubire mukunja atasera. Oyo naye agenda kuba moyo. Kankubire mukunja atasera. Kubira mukunja. Baba yawe aganye. Baba yawe ebintu byokoze si birungi. Naye kankubire mukunja atasera. Weri evuga. Kanyoni. Kunja atasera kwata totta kalulu ayinza okuba ali mbidongo obanga ava kulaale ali mu studio basi tonga ali mu studio yo agamba kyo mukunja abadde yebase abadde awumuddemu awendi kapya ki muganda wange mbikiri yawe nze mukwaya nze mukwaya ndi muwagizi wa INRM Mukunja mbadde nsaba kalulu ka Museveni ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 awo wabi Museveni yaliwa tibuhabulwa taata Muhoozi ati kati Museveni abuzaabuza wangi Museveni abuzaabuza ate abuzaabuza atya oyo aliwo ye Museveni ayogera oba omutuufu yafa ne babombayo omutuufu yaliwo ssebo oyo gwe twagala akalulu ke era ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 mbadde nsaba tumulonde tofaayo kuyo obadde oyimba twagala kalulu Museveni olwo aba tufuga ekisanja ekiddako aba akifuga wekiggwako aba yakatufuga emeka aba yakatufuga gyennyini gy'omanyi naye mbadde nsaba omuwe ku luno omulundi guno gwokukasooka omuwa akalulu anti mukwagala okumuwa toyagala mpe byesitegedde we nina obuuza ng'erugwe kati osobola okujja n'ogamba omukazi njagala kukuwasa nga tasoose kubuuza bibuuzo okusinziira ku byetaago bye anti kati ebibuuzo by'obuuza Mukunja twandibibuuziza ng'omukulu amaze kuyitamu teri budde kale kitegeeza naye woba nga ky'otunda otya okukyogerera sitya kukyogera oli jjajja tumuwa akalulu atukulembera ekisanja kino anti woba nga naawe ky'otunda ky'omaketinga kibuuzo ki ky'obuuza kyoyagala nkuddemu Mukunja nga olabye obuzibu obuli mu kutambuza omuwumbo ng'otambuza omuwumbo nga abantu bamanyi gwa mmere kumba otambuza gwa bbi sebo taata akalulu ke nkusaba kajjajja sikusaba ka muwumbo nange kyembadde nkubuuza ngenda okumulonda nga byenkubuuzizza ng'onambise bulungi Muzeeyi Museveni tubuhabulwa taata Muhoozi taata Natasha omukulembeze aliko essaawa eno ayagala kuddako ne ku Lwokuna ennaku z'omwezi 15 anti nange nenkubuuza yesebo bwaddako omulamu omukulu ku mulundi guno mulamu aki okumuzaako protecting the gains Mukunja mwegatta mutambula ekyo teri abakwatako ayagala akuuma eri eddembe nga mukyasobola okukola ebintu ebyo nga teri abakwatako protecting the gains nze ninawo gain mmeka ze ngenda protecting olina omugongo kyabugagga ye gain gains tuziina amakubo weegali enguudo bazizimbye amalwaliro weegali kati ate amakubo yagala gayita gain twaliisenga mu nsiko anti waliwo amakubo okuba nga si malungi naye kati amakubo gamwasanjala malungi nga nsi ki kati okubeerawo amakubo gogamba nti malungi mu kyalo kyewamwewa nze ndi w'emityana ekkubo kkole oli w'ebukunja bajja ddikola kati leka balikole mu kisanja kino Mukunja tuwa akalulu naye totuwozesa nnyo
anti sagala nonde nga sitegedde Namukunja obitegeera lwakuba nti osala obusazi butayagala bitegeera naye obitegeera musajja tumuwa akalulu nga 15 atufuge guno omulundi kubanga amwesimbyeko tasobola anti geyini tuli okuŋŋamba mugeyini etonze sirinaamu n'obulamu bw'ogeyini kala ti gweoyagala n'obulamu bw'ogeyini kitegeeza Museveni yamba omukka gw'ensi si yakuwa omukka gw'ossa naye ateekawo embeera okulaba ng'okyassa wano ennaku ezo baakunyiga ensigo naye wajjanjabibwa bulungi n'obeerawo mbeera kikyateekawo osobole okubeera nati mulamu kyogamba omukubu esasi yegeyini kati tetuli okukuuma essaawa eno emakindi gy'osula ababbi bandibadde bakulumba naye tewali babbi embeera nnungi waawo wennyini w'osula nsula ludda watata wano emakindi wano emmanga tetulina ababbi gye bali naye kati wooli waliwo ababbi kati sitatimenti zo kati zikubagana taata tuwa akalulu ababbi gye bali ekitegeeza nti webaba tebasobola kuntuukako oli okke okubeera nga ababbi basobola otuuka ku balala naye baba nti tebasobodde kuntuuka mukunja tuwa akalulu mbadde ngenda bawa akalulu naye onyonyolera ekintu kyoli okunyonyolera kiraga kyafunda tuwa akalulu kubanga n'amwesimbyeko tasobola katuwoona at least aliwo gwe twalabyeko ani amwesimbye ono omwana gwempu yamwesimbye yani amannya go yamwesimbyeko Kyagulanyi Ssentamu kati kitegeeza mu bantu 8 abali okuvuganya waaba ng'omanyiiko mukitegeeza ogwomanya eka w'amaanyi ati gambye mbu kubanga muwulira era mu reesi yonna mubamu babiri abagira kati oyo agezaagezaako akatonotono naye talina anti ye pointi yange ntuna mu bantu 8 abavuganya obanga bonna tobamanyi ng'omanyiyo oko Kyagulanyi kitegeeza gwomanyika ayinza okubanga kirooto kyati ne Mubaraka Munyagwa mumanyi ate kati ye oyo bannasangako ku bifaananyi by'Essoroti ebya Kyagulanyi nga tebiriyo kitegeeza tuwoona asobola ekitegeeza kati amaanyi g'omuntu gadda mu bifaananyi byonna daseemuseemu wosanga ekifaananyi omanyi omuntu owaali asensedde kati amaanyi gadda mu bipande naye Mukunja atasera onootuwa akalulu oba mugjeeko tagenda kuwa kalulu anti muli kutembeeya muwumbo omuwumbo guba buzibu kubanga abantu abamanyi mulimu muwumbo gwa ttooke kumbale Mukunja atasera mbadde nkusaba ogambe abaana ogambe omukyala n'ewaka bonna bawe Muzeeyi Museveni akalunga ennaku z'omwezi 15 toyanze anti geyini ffe tetulina ze tugenda protectinga tolina maanyi ga kisajja ekitegeeza mu geyini mwe mulina amaanyi g'ekisajja ono tajja tuwa kalulu ono naye gamba abazadde oba gwe totuwe gamba abali mu kyalo batuwe olaba naawe abinnyonnyola bikulemye okunyinyonnyola kati nze naabibanyonnyola ntya naawe abinnyonnyola bikulemye ono tajja tuwa kalulu nagambye tobulira bantawo tebagenda bwa bulu ono tajja tuwa kalulu abantu bagenda bwa kalulu kubiraani omulala kubira Haji akubire Haji Haruna basebo ne bannyabo akubire Haji Haruna ajewa akubire Haji Haruna akubire Haji Haruna Haji Haruna anankwata akalulu kafuusa akalulu ante ennaku z'omwezi 15 akalulu keeryali kagenda batuuyanye anakwata abo mba nakakubira basatu ajja aleka tagenda kukwata obukunaakubiraani ayitajja kukwata obukunaakubiraani Chikeni kubera ku Chikeni ile Chikeni Haji wangi wasibyo tataata ni bulungi se ulero ng'olinga atali mu kitundu anze ndiwo Haji lero nekinkubisiza essimu Haji anti ennaku z'okulonda ziwedde nga ennaku z'omwezi 15 tugenda kulonda Haji ono Anodi Mukwaya
Arnold Mukwaya. Era ndi wano waggulu ewuwo taata. Haji mbadde nkusaba kalulu ka mwami Museveni. Haji toseko ensonga zino ziri siriyasi nnyo. Haji tuli siriyasi ensonga Kyagulanyi yazitandise kati naffe katusaba abaffe munnange ate tunaakikolera ki? Haji ekintu kijje ku mutima agenda kuza omwezi 15 ku Lwokuna tugenda kulonda pulezidenti. Nkusaba akalulu ka mwami Museveni tuhabulwa. Wanji Haji? Kyamina sebo. Haji ense kuwulira, Haji ense kuwulira yataaga okumanya onotuwa akalulu. Ganda wange. Wanji taata. Ganda wange. Wanji taata. Nze mbadde ebbanga lyonna namanyi natuuka okukula neesalirawo. Taata. Manyi kyenjagala. Ye Haji. Nina abaana. Haji ba abaana obalina. Amanyi omuntu ayina alaba. Nekyolwanya nti nze nakula. Ye Haji. Neesalirawo kati nzi kino kyama kyange sobola kibula ate n'abaana bange. So Haji kansubire nti ogenda kutuwa akalulu. Nze mpulidde ogwange gwakuwulira okusalawo kwange. Kale Haji akalulu konkabaze ku Lwokuna. Tweyanze. Nagambe togenda funa kalulu. Akaka Haji nkalina. Haji takakuwadde. Akaka Haji nkalina. Haji takakuwadde kalulu. Akakalulu ka Haji nkalina. Haji agenda kulonda. Kitegeeza. Haji agenda kulonda. Tunabafunayo n'omu. Haji agenda kulonda NRM. So kubira chicken. Kankwire chicken. Kankwire chicken. Yekka yabasembayo tukakaseti nno temulina bantu. Kana akalulu ka muzeyi e Kampala okatabuse. Bwe kanagana sikubira wekala mojja. Kati zengera kubirayo we ni yupi ogu. Olabe eti ne yupi bayina abulu. Chicken sawa eno kali mirimu gye mitongole. Washo ni style gwe twandi kubidde. Yo nkoko. Agamba cha my blazer. Nze ndi omuganda wange. Bampita Arnold. Mukwaya yennyini. So kakati chicken ekinkubisiza essimu ekiro kino. Noonya kalulu ka muzeyi Museveni taata tuwe kalulu ka muzeyi Museveni. Mukwaya kyono muzanyo omupiira obakuwe namba erise. Wanji? Namba yange erise buli musimu. Namba yange erise buli musimu yo kubanga era omanyi okulonda kwe nnaku z'omwezi nga 15 wano ku Lwokuna tusaba kalulu ka muzeyi Museveni. Yabagambye mungambe. Muzeyi Museveni enkola yakuba masimu nga Kyagulanyi wabadde akikola naffe tuyita mu bantu baffe kati Chicken oli muntu wange. Museveni yagambye nambe. Ate ya Museveni abantu babamanyi. Kale mugamba nkubira essimu tu. Chicken leka naawe. Angambye ezemba nkukubira kati nze obanga atambaze mu magezi. Kati ngambe ngenda kulonda Museveni. Ayogera nti ogenda kuteekinga muzeeyi. Kyemba njogera. Mu assurance nti Olwokuna nga nnaku z'omwezi 15 akalulu kange ka muzeeyi Museveni. Chicken toseka taata. Chicken muganda wa. Chicken ensonga ziri serious. Ate kati gwe kirungi wakava ne mu State House wano. Museveni nja mulonda n'esooka okusente. Kugambye Chicken mulonzi wa muzeeyi ng'owakana. Taata tweyanza. Uliriza, sigambye nje, akalulu kange nkatunda butunzi kujja kuddamu ebintu eby'ekizibu. Akalulu kange ka $1,500,000. Chicken. Nkubuulira, sirina gwe ngenda kulonda ku kisanja kino nga wabwerere. Nnyo omuntu omumese n'enfa n'embaluka ebbina ly'omukono. Chicken akalulu ako katuwe tukatwongerako. Abantu bamwe basente. Chicken ate ye. Chicken yakalulu agenda katuwa.
naye sente ayagadde kuyisaawo kya ssente naye akalulu agenda katuwa tonnafuna muntu alijeno chikeni nkubye essimu 4 chikeni ne Haja Aruna akalulu ka Museveni akalulu ka basebo ne banyabo nga 14 nga 15 olwokuna kulonda tugenda kulonda mbasaba mugende mulonde naye nze kyembasaba kiri kimu mukuuma eddembe londa gwoyagadde naye kuuma eddembe mugende mu maaso n'okubira abantu bamwe ono bonna baakubidde tekuli yadde tugenda kuba amasimu kakati enkya ngenda kubira Kyagulanyi musaba akalulu ka Museveni male nkubire Chairman Nyanzi nkubire ono omwana w'emityana zaake ne Nabosa abayina okulu Nabosa mukubire kati ne Nubianili Nabosa mukubire kati mpe simu ya Nabosa Nabosa alina okulonda Museveni abo bayina gains ez'okuprotectinga Nabosa kiki kyogenda okukola Nabosa yeesimbyewo 07 iyo 07 04 komaawo ono ali mityana talina netu tolina yazaake njirina bweyagala nange mpe yazaake onalebo zaake yazaake musaba akalulu tuvuba byannyanja binene kati gwe fuutu soja kikulume sigwe sigenda nkubira banene sooka olindeko kansooke nkubira omusoyisoyi Raini kansooke nkubira omusoyisoyi oyo naye alina okumpa akalulu musoyisoyi neyazaake eri awo kweri ne mama ngeyogerera wansi omusoyisoyi agamba atya my brother ndi bulungi taata nze mukwaya ekinkubisiza essimu omukulembeze yataddewo embeera y'okkuba amasimu nga tunoonya akalulu ngamba omukulembeze w'NUP so naffe eno ne tukopa ekintu kyekimu amasimu tugakubira ddala era mbadde nkusaba ng'ennaku z'omwezi 15 bambi mbadde nkusaba onondere muzeeyi Museveni tubuhabulwa wanyisebo tweyanza ega akalulu kaffe taata manyi owakana nnyo ayogedde kwejjako obwo obululu bwaffe zaakaaliwa ayogedde kwejjako oyo tansumbye nakunsumbu oyo musoyisoyi waffe agaye bugambi kale kwejjako oyo musoyisoyi abanga waffe 0702 be babitandise batubakubira amasimu 00 omwana zaake ono zaake butebiho nalebo kweri nalebo zaake anakwata anoonya kalu obudde buzibye alina okuba nga ali mityana Honorable kwata essimu Honorable taata wasiibye otya tiwasiibye otya mukadde wange ese ono bamuyita mukwaya nga ndi wano mu kibuga ekikulu Kampala sebo ennaku z'omwezi 15 olunaku olwokuna wiikendi ejja tugenda kulonda taata era nga ndi wano mbadde nkusaba akalulu ka mwami Museveni tubuhabulwa wangi sebo taata akalulu katuwe kiyamba ggwe wangi taata Honorable Zaka gambye tagenda bba wakalulu
kati mu betukubidde bonna temuli Zaake yagaanye ebyaddala temuli akuwadde kalulu Zaake yagaanye ebyaddala mu bonna betukubidde temulimu agambye tigenda kulonda President Museveni omusoyisoyi agambye ajja kunonda oyo akyegedde okujjako agambye kale tagaye tigenda mulonda Zaake agenda kulonda yannabosa tebaddeeko eyannabosa ennumye eyannabosa ennumye so basabo ne bannyabo osobola okuweereza omuntu gw'oyagala tukubire essimu ne tumukubira ne tumusaba akalulu bw'oyagala bw'ogamba nti nno nze njagala mukubire bebe musaba akendi UP tujja kikola yannabosa teriiko obanga ojja wano gwe ng'omukubira essimu so weekend oyo yonna mpaka olunaku olwokusatu tugenda gimalako nga tunoonya bululu kwagala kamuka Mzee Museveni ennaku z'omwezi 15 UP n'akubira abeeni olunaku olwokuna tugenda kuba tulonda so amasimu nkyagakuba genda kukubira Kyagulanyi enkya ngenda kukubira Kyagulanyi tukyanoonya akalulu kale basebo ne bannyaba ensonga zeezo nandibadde nkubira ku Ssewanyana naye alabika yeebase abo bankya tugenda bakubira enkya ne Muhammad Nsereko tumusaba ajana neetaagayo WNUP akubira ku bantu b'enyalemu neetaagayo otuule wano nga WNRM ono WNUP mukubire abantu amasimu buli omu nga mumusaba bajja tuwa akalulu ali eyo ng'akisobola enkya fano weeri bajja tuwa akalulu olwaliro mubeere bulungi abantu mubalabye beegaanye tebagenda naye ng'ennaku z'omwezi 15 olunaku olwokuna tugende tulonde funa akakongeko olunaku tugenda kulonda ba MP mbasaba munnondere ba honorables okuli abantu banyendo mukundwe munnondere honorable Nakitende Rachel kubira ku gundi Kasiko Mutaasa omusaba akalulu aliwa Saabataasa Kasiko Mutaasa omusaba akalulu ka Mwayi Muzeeyi Saabataasa akyatunula oyo tali mu bazzukulu alabika afuuwa mmindi kati naye mukubire akalulu katutagaza n'abasamize katuka basabe omugambe bajjajja gwe bagamba ki eyo Saabataasa Mzee Museveni kyotatukola eri 07 somako ezisooka then endaloje kyenjagala wano eri tukyakuba masimu twagala bululu yeeyo 0755 Kabona Kasiko Mutaasa nange ekweyita kuwa mmindi oyo kati okwesanga ali mu bazzukulu anaakwata ono oyayinza obutakwata Saabataasa alimu obudde bulalayika afuuwa mmindi ayinza obutakwata akalu kabasubye oyo alina abagoberezi bangi abadde agenda bagamba bannange akalu kabasubye